Mugamba mutya mwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso nakigattako kigenda kuba kirungi nnyo. Olunaku lwa leero njagala tutunuulire okuloota omuntu eyafa, ekirala ng'embeera yo si nnungi mu bulamu obwa bulijjo. Njagala tutunuulire ensonga eyo. Gwe wenna ng'oli eyo oloota omuntu we yafa akujjira mu kirooto, njagala tutunuulire ensonga eyo tuyige engeri gy'oyinza okukikolamu okusobola okuvaako ekintu ekyo. Okusookera ddala kye njagala obbabuulira, gwe wenna ng'olina ng'omuntu we yafa, mami wo, daddi wo, omuntu we yenna nga yakugendako, ebiseera ebisinga buli lwabeera afudde kimanyi ne mumutwala ne mumuziika mu kyalo, ky'olina okumanya nti omuntu oyo tuba tuziise mubiri, ye asigala ku nsi kuno, ky'oba olaba nga bagamba nti kati oyo ze mbuyaga ezikaza engoye. Omwoyo gumuvaamu ne tusigala nagwo mu ttaka ne tuziikamu omubiri. Naye bwe tuziika omuntu oyo, ky'olina okumanya gwe wenna omuntu ng'olina obuzibu obwo bw'okuloota omuntu eyafa akujjira ebintu tuwe bityo. Buli lw'oziika omuntu oyo n'omala ebbanga ddene nga togendayo gye wamuziika, tomulimaako, togatulabirira malaala ago nga togavaako galabirira, omuntu oyo gwe muba mwaziika oba abantu abo mubeera mwaziika, kiba kibanyiiza nnyo n'amaanyi. Ojja kuŋŋamba nti omuntu eyafa ataanyiiga atya. Kati nno kambabuulire, abantu abo abaafa singa tekwali kubasiba, singa tekwali kubakolera ddagala nga babaziika kubasiba bakkakkanya obusungu, twandibonyeebonye nnyo nabo. Ekyo nkibabuulira kuba omuntu afudde ate yasinga okubeera n'obukambwe aba mukambwe nnyo. Kati n'olwekyo buli omumala okuziika omuntu ng'oyo n'okomawo eno ku kibuga okukola ssente, nkusaba buli wayitawo ebbanga, kwandibadde nga mwaka gumu gendako mu kyalo otunuulire ebijja. Ekyandibadde ekirungi kyandibadde kirungi nnyo mu mwaka n'ofunamukko olunaku n'ogendako mu kyalo, n'ogendako ewammwe, empewo ne zikufuuwako ez'ekika. Ekintu ekirala n'otunuulira nnyo amalaala ago, naddala ggwe ng'omanyi nti maama we yagenda, taata we yagenda, muganda we yagenda, ng'abantu abo batera okujjira mu birooto. Osanga omuntu ng'aloota taata we alina kyamugamba naye nga taata we yafa, oba nkwegamba n'aloota nga daddi we abagamba ebintu ebyo yabagambanga emabega naye nga daddi we yafa. Ebiseera ebisinga ekintu ekyo kyangu nnyo. Bw'oloota ekintu ng'ekyo n'oloota mami wo ng'alina kyakugamba naye nga yafa, kyenkusaba ky'olina okusooka okukola kwesitula n'ogenda gye mwaziika omuntu oyo akujjira mu kirooto. Omuntu oyo nkusaba omulimekokko, kye bayita okulima ebijja. Omuntu oyo akujjira mu birooto nga yafa, ng'omanyi baamuziika, nga mwamuziika, genda ku bijja ebyo obiringa obirimaalimako, ogeetegereze bulungi. Waliwo we gayingiza amazzi, amalaalo ago, amazzi gagenda mu malaalo, kuliko omuddo wa owakyamu ku malaalo ago. Kigenda kuba kirungi nnyo buli wolongoosa amalaalo ago oba buli wolongoosa ebijja, kiba kirungi. Obeera ogenda kubeera n'emirembe. Ekyo nkikubuulira. Ebijja ffe twabyeranga n'obyera nga tubyera, nga tubirongoosa bulungi nnyo ne twera, tetwagala kulaba kakoola kali ku bijja oba ku ddaalo lyonna ery'omuntu eyafa, olw'ensonga nti abantu abo baba baafa naye tusigala nabo. Ekirala obeera olina obbassaamu ekitiibwa wadde aba yafa. Amalaalo ago b'ebijja ebyo obeera olina obbirongoosa bulungi, kibasanyula nnyo. Obirongoosa bweba biyingiza amazzi, fuba okulaba nga oyiiya amazzi ago ogawe ekkuba eddala galeme kuyiika mu bijja. Gaba gayingira, waliwo ekituli kizibe, waliwo obusolo bwe bayita kaamuje bumanyi okusima ebijja ne buzimbamu ebituli munda. Kati obuntu ng'obwo oyiiya engeri gy'obugobamu n'obuziyiza obutakola ki, obutasima bituli mu bijja, kigenda kuba kirungi nnyo gwe wenna afuna obuzibu obwo. Buli omuntu bw'akujjira nga yafa, ky'olina okusooka okutunuulira, kusooka kugenda gye mwamuziika olabe kiki, lwaki anjijira, aŋŋamba ki. Osooka ogende ku bijja obirongoose bulungi nnyo, osobola n'okwogera tekirina buzibu, ye aba akuwulira era aba akulaba. Ekyo nkikubuulira. Omuntu afudde aba teyeefiiridde, aba tafudde, tuziika mubiri naye nga ye asigala naffe. Bwe kityo ky'oba olaba nga wano mu Buganda tulina enkola ey'okusamira, naye buli bw'owulira nti jjajja yazze
ebiseera ebisinga beba abantu ababeera baafa beobowulira kyekiraga nti abantu abo tusigala nabo bulungi nnyo. Mukimanyi bulungi mulimu omuntu afa nga tebamukoledde oba luusi nga tebamukoledde eddagala oba nga balina gye bamuttira ne bamusuula eyo. Omuntu oyo kummwe abaana babeera ewaka asobola okufunako omwana omu n'amukwata kye bayita omukwata oba n'amuggira n'amubuulira bulungi nnyo we baamusuula we baamuziika oba waali nga wali atayagalayo ng'ayagala agende kubijja walina okubeera. Ekyo kibeerawo ndowooza mukiwulira mukiraba. Omuntu n'akwata omwana n'ayogera naye ng'omuntu oli yayogera n'agamba bulungi nti ndi wano wewati ne weebati era ne bagendawo ne bamusangawo nga baamutta ne bamusuula eyo oba nga bamuziika ewantu ewakyamu watalina kubeera. Ekintu ekirala kyentera okulaba ekitali kirungi bwe tugenda okuziika abantu bangi mulinnya ku malaalo waggulu mugalinnyako waggulu ekitali kirungi. Omuntu oyo obeera omulinnya bulungi nnyo. Mbalaze ekyokulabirako omuntu waafa asobola okufuna omuntu gw'ayogererako n'ayogera n'agamba amazzi gannyingira. Olaba aba asobodde okwogera ekintu ekyo oba n'akiraga nti amazzi gannyingira mu nnyambe. Kati ate olwo gwe lwaki obeera omulinnyako? Kiba kya bulabe nnyo nnyo. Tolina kulinnya ku malaalo ago waggulu oba olinnye ku muntu oyo. Kya bulabe nnyo temuddamu kukikola mu mwenna abatera okugenda okuziika. Nze ntera obbiraba eyo gye ŋŋenda. Mugezeeko okulaba nga amalaalo ago mugawa ekitiibwa kyago. Omuntu oyo eyafa muwe ekitiibwa kye wadde yafa naye ekitiibwa kimulekere. Yali muzeeyiwo, ddaddiwo asigala ddaddiwo asigala mamiwo. Ekitiibwa ekyo kimuwe kuba taatawo tosobola kumulinnya. Tosobola kubeera ng'omulinnya ku mutwe oba ku lubuto. Naye buli bw'obeera ng'ogenze kuziika nodda ku malaalo waggulu n'ogalinnyako ekyo nno kiba kya bulabe. Abafu mubawe ekitiibwa kyabwe kijja kuba kirungi nnyo. Gwe nannyini bafu abo oba gwe nannyini bijja ebyo osobola okutuulako ko eno ku bigere osobola okutuulako ko waggulu ku malaalo ago n'okkakkana n'omuntu oyo kwega n'okkakkana ng'oli mu bijja ebyo n'oyogerako ko nabo tekiba na buzibu. Bwe kityo bwe kiri. Mugezeeko okuba nga muddaabiriza ebijja ebyo mugenda kubeera n'emirembe. Temugenda kuddamu kulootaloota birooto bibi. Mubeere nga mubiddaabiriza mubifeeko. Temumala bbanga ddene nga togenzeeko mu kyalo. Mwe abali mu kibuga tomala bbanga ddene. Nkugambye omwaka gumala ekinene ennyo kale myaka 2. Gendako ku bijja ebyo. Genda olime ku bantu bo. Genda olimeko ku bijja. Empewo y'ekika ekufuuweko. Ogenda kuddawo bulungi nnyo obeere n'emirembe ku mulimo gy'oli. Obeere n'emirembe mu bufumbo bulungi nnyo. Bwe kityo bwe kiri. Mwebale nnyo kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. Mbaagala nnyo mubeere bulungi. Mweraba.